Kadama TV tulina Kadama ayagala okubeera nga bannyonnyola ku nkozesa y'omusulo. Abantu bangi oba Kadama bangi batuvuddeyo nga batugamba nti nno omusulo nawo guyina engeri gye gukolamu okubeera ng'omuntu weetangira ebintu ebiyinza okubeera nga bikujjira. Ne wabeerawo ne Uganda abantu bw'olwala amaaso bagenda ne bagamba naaba omusulo gwo. Bagamba omusulo ogwo gulimu omunnyo ogwo ogukola obulungi ku liiso. Wabula ku luno Kadama agenda tunnyonnyola ensonga ye z'amanyi ku musulo guno era oyina gukozesa otya na biki ebiyinza okubeera nga biyamba okubeera nga amajini bwe gabeera nga gakutte. Ko waliwo bakadama baba ne bagamba nti amajini g'Abawarabu gabalumba. Kadama agamba nti osobola okukozesa omusulo oba ekintu kyonna ekiwunya. Kyobola nga Abawarabu bakozesa nnyo obubaani, banyookeza nnyo obubaani, beekuba perfume, ebintu by'amajini tebyagala nnyo bintu biwunyaawunya. Katuwulize Kadama ono ye annyonnyole ensonga y'engeri gy'amanyi ku ngeri y'okwetangiramu amajini. Halo Nyabuli Kadama TV. Yes, Mr. Kadama TV, kenso ekino oli bulungi. Fatuma gemanya gange ndi wano e Saudi Arabia. Abaganda bagamba nti asiika obulamu tassa mukono. Kale kana akalowoozo kange kagenda eri abaana bonna abali mu biyumba by'Abawarabu. Buli wobeera mu nnyumba y'Omuwarabu n'olaba nga mulimu kizonto, n'olaba nga mulimu ebiyiika endusu, n'olaba nga mulimu omulema, mukwano weekengere. Sometimes enju z'Abawarabu zijjudde amajini. Ndi follower ku YouTube nina omwana gwe nalaba eyagamba nti ne baali bagenda musaddaakira mu ddungu. Buli wogenda mu kinaabiro okunaaba olina okunaaba ku musulo gwo. Buli wogenda okunaaba mu kinaabiro oba ogenze kufuka nywako katini ku musulo gwo. Olema gamba nga ani anywa omusulo munnange nno eyo enkali gy'olaba Kagabe mayembe e Uganda n'olaba ng'omuntu aliko amayembe bamusindikidde amayembe ne mumunywesa enkali tegasobola mubeerako. Kale lema kwekoza mbu ng'ani anywa enkali eyo buli w'onooginywako ne bw'onywako eddondo limu n'ogamba nze ndi nkali siraba kintu kyonna kintambaala teri jjinji lya Muwarabu ligenda kutambaala mukwano. Buli w'ogenda mu ttooyi ne weesiiga omusulo ogwo n'ogamba nze ndi nkali siraba jjinji lya Muwarabu lintambaala tewali kigenda kutambaala mukwano. Kubanga ebintu bino bitya nnyo ebiwunya tebyagalirako ddala nkali. Okitegeera munansonyiwa ogiyita enkali. Kakati waliwo abaana abagenda okubyeyo ng'ate olwedde e Uganda babeera e Uganda babeerako be basamirira empewo z'ewaabwe oba kiyite lubaale w'ekika. Okitegeera naye ate kati jjukira lubaale w'ekika oli eno jjukira walinnya naye ennyonyi era wajja naye. Ate munnange nno akoze kyamaanyi okuba ng'akulwanirira okuba ng'ebintu ebyo tebikutuusaako bulabe. Ky'oba olaba abantu abaliko empewo z'ekika tebakkirizibwa kujja eno Buwarabu kubanga lubaalewo alwanagana n'ebintu ebyo. Buli lunaku naaba ng'alwanagana n'ebintu ebyo olw'ensonga tayagala bikutuuseeko bulabe. So ate mukwano kati gwe bw'onooba onywa enkali eyo nga toliko empewo z'ewammwe kijja kuba kireetawo obuzibu. Kati gwe bw'omanya nti n'oliko empewo z'ewammwe mukwano bw'oba ogenda okunywa enkali eno olina okugiraamiriza. Akati ogiraamiriza otya? Buli w'ogenda okunaaba enkali eno ogambe nti nze sinywesa lubaale wange enkali nginywesa majini. Nze sinywa nkali lubaale wange si gwe nywesa enkali nginywesa majini era nze ndi nkali saagala kinsemberera mu bulamu bwange. Bw'oba weesiiga omusulo gamba nti nze lubaale wange si gwe nsiiga enkali ngisiiga majini era saagala majini mu bulamu bwange. Ekintu ekyo mukwano ne banaabanoonya muwala mwana wa kusaddaaka tiwali agenda kukwatako olw'ensonga bijja kuba tebikwagalirako ddala. Okitegeera tebikwagalirako ddala jjukira bye bikwesaddaakira tebyagalirako ddala nkali nga bw'okiwulira. Ate ng'oli mu nnyumba erimu amajini ago munansonyiwa ng'ogera mpola saagala bampulire. Abakyala tulina omuze ogugenda emmanju ne tufuka bwe tumala okufuka ne tunaaba okufuna wuzu. Tonaaba wansi eyo. Tobeera nga buli w'ofuka onaabayo, tobeera nga buli w'ofuka onaabayo. Bino ebintu bwe biba bikukozesa ekiro ne bikusanga ng'owunya enkali tebisobola kukozesa.
tebisobola kukozesa mukwano gwe sigala nga bw'oli bireke togamba mbu ate mpunye kasiti onaaba ku makya n'onaaba n'olweggulo ng'ogenda okwebaka kati wano emisana bw'ogenda okufuuka tonaaba bagamba asiika obulamu takola ki tassa mukono yako ke kalowoozo kange amajini tegagala muntu awunya nkali tegagalirako ddala muntu awunya nkali ekyokubiri nti ne bw'oba oli Uganda ng'olina omuntu oba amusindikira amayembe oba nga muyina awaka oba abasindikira amayembe gabatawaanya gwe omuntu oyo aliko amayembe ng'ogawulira gwogera nti tuli mayembe mwe kye muba mukola mu munywesa enkali bwe muba temumunywesezza nkali musobola okufuna we mugifuka ne mugikuŋŋaanyizaawo okumala ennaku nga 4 oba 5 enkali eyo neewunya neebeera nvundu ng'ekyuma mwe mugikwate mugimuyiire mulabe oba amayembe ganaamusigalako waliyo abantu be basindikira amayembe ne laddu ne zibakuba oba oluusi amayembe ne gabeera nga gababuzaako emirembe gwe genda mu ttooyi awali ttooyi yenna ofuneyo bbi kubanga twagala kati bbi wa mu ttooyi okitegeera ago amayembe ago amasindika abantu ge babasindikira e Uganda tegakolagana na mizi naye yoola mizi gya mu ttooyi egirimu envunyu mugiteeke mu mazzi bwe muti mugimuyiire mulabe oba waliwo ejjembe linaaba limusigalako ligenda kudduka emisinde mujja kugenda okuddamu okumulaba nga mulamu kaweredde ale munansonyiwa okwogera ennyo mbadde ngezaako balaga nti enkali tekwatagana na majini oba amajini tegakwatagana na nkali asiika obulamu tassa mikono twajja kunoonya ssente tulina okudda ewaffe nga tuli balamu instead ogamba nti ani anywa enkali anaanaaba enkali atodde wamwe ng'oli mu kibokisi mukwano oba oluusi ofiiridde ne bakusaddaasi bakuziikiddeyo oba oluusi odde ewamwe nga gaakuzoliza nga wazoligadda ate bazadde bootandika okubeera ng'obasumbuwa ate ssente ate biki okukujjanjaba mpozi n'ekirala saagala olowooze nti nno oba bw'onoonywa enkali egenda kukutta enkali eyo gy'olaba nno erimu zinki erimu ekirungo ekikakanya n'akawuka akaleeta mukenenya enkali eyo gy'olaba so teweeraliikirira n'omulundi n'ogumu bw'ate nnyo enkali bw'eneezita tosobola kufa mpozi n'ekirala si buli kyolaba nti kikozesa ekiro n'olowooza nti majini nedda gwe si buli kyoloota nga kikozesa eriyo abaana abalina ebintu nga bibakozesa ekiro mwe ne mulowooza nti majini g'abawalabu nedda kikozesa mu ngeri ki bw'oba ng'olina ebintu ebikozesa ekiro ng'olaba abasajja bakozesa naye nga tebakukase bukasi nga bakuperereza n'okkiriza ago omukwano tegaba majini ziba mpewo z'ewammwe ze zikubanja oyo abeera kabaka bulamu naye bw'olaba ekintu nga kikozesa kikufoosinze bufoosinzi mu kirooto ng'olwanaganye nakyo oyo aba mujini oba agaba majini so tugenderere ebintu ebibakozesa ekiro tobeera ku puresha nti amajini gankozesa si buli ekikozesa ekiro nti no gaba majini.